kale olwaleero njagala twefumiitirize ku endowooza, okulowooza, amaanyi g'okulowooza. Tufaanana nga bwe tufaanana kubanga bwe tutyo bwe tulowooza. Ofaanana nga bw'ofaanana kubanga bw'otyo bw'olowooza. Mu Lungereza omukulu omu yagamba nti the state of your life is nothing more than a reflection of the state of your mind. Enfaanana y'obulamu bwo yeetuwa ekifaananyi ky'engeri gy'okkirizaamu n'egy'olowooza. Omuntu tasobola kukula oba kukulaakulana kusinga bw'akkiriza, naye ng'ate ky'akkiriza kitondebwa ebirowoozo bye ebikuŋŋaana ewamu ne kitandika okutonda ekyo ky'akkiriza akitambuliremu. Emabegako tuzze tubategeeza nti empologoma ye kabaka w'ensiko, king of the jungle. Naye mu byonna ebyetaagisa ku bukulembeze ebirabwako era ebitera okwogerwako, abantu abangi tebirina. Si yesinga obuwanvu entugga mpanvu, si yesinga amaanyi, mu butuufu waliyo envubu, waliyo enjovu. Si yesinga okudduka emisinde emingi, waliyo empeewu. Si yesinga obugezi mu nsiko kubanga n'ekibe kigisinga. Naye mu byonna ebirabwako abantu bye boogera era bye balowooza nti bye bisaanyiza omuntu okuba omukulembeze, ku bintu ebitandikirwako amangu n'ebirabwa, empologoma terinaako n'ekimu. Naye singa ensolo zonna ekintu kimu, engeri gye yeerowoozaako. Ekigifuula kabaka w'ensiko y'engeri gye yeerowoozaako yo bwe yeetunuulira ne bwe yeeraba. Kubanga ebisolo byonna ebyetoolodde mu nsiko buli lw'ebitunuulira yo eraba nga byakulya byayo ebyagiweebwa Katonda waayo okubirya ebeerewo. Kale ne bwetunuulira ekisolo nga kiwanvu ng'entugga, abaana b'ennaku zino tebamanyi ntugga, ndowooza n'ono John Nsimbi tagimanyi. Naye entugga ye giraffe, entugga mpanvu. Naye empologoma bw'egisanga yo teraba buwanvu bwayo, teraba maanyi ga bisolo, yo yeeraba yo nga yo, engeri gyevunulamu nti esobola okulya buli kimu. Ebimu oba ekintu ekikulu ekitusobozesa okubeera we tuli olumu si lwakuba nti ffe tuba tusinga, nedda. Wabeerayo abantu bangi nnyo, kubanga waggulu w'okutegeera wabeerayo okutegeera, waggulu w'okumanya wabeerayo okumanya, waggulu w'amagezi waliyo amagezi. Naye buli omu bwe yeetunuulira ekyo kyalaba mu ye kyafuuka era kyabeera. Kyova olaba okusaba mu kusaba bagezi abaagamba nti muzibirize tusabe. Ensi entuufu teri bweru wa bulamu bwaffe. Ensi entuufu tugiraba buli lwe tuziba amaaso gaffe. Naye ekyo kye tulaba nga tuzibye amaaso gaffe ag'ensi gali ne gaggula, ekyo kye tulaba munda mu ffe kye tubeera mu nsi. Era tetusobola kusukka ku ekyo ky'olaba. Tosobola kukula kusinga bw'otegeera na bw'ovvunula bintu. Kyova olaba tugamba mumanya ky'olimanya omulimu gwo. Ekikukuza si myaka, ekikukuza si mirimu, si nsimbi. Ekikukuza kwe kufuna okumanya n'okutegeera n'amagezi ebikira ku ebyo by'obadde olina, by'obadde otambuliramu. Era omuntu asobola kukeera ku makya n'agamba nti amazeeyo okumanya n'okutegeera n'amagezi. Olw'ensonga buli lunaku tuba tuyiga, buli lunaku wabaawo ekipya kye tusoma. Naye bwe tuyingiza amagezi amapya
gatandika okuyuuguumya ebisenge byebyo bye tukkiriza. Bwe biyuuguuma tutandika okuzimba ebisenge ebipya eby'okukkiriza okusinziira ku magezi amapya ge tubeera tufunye. Ago amagezi ge tuba tufunye, okutegeera kwe tuba tufunye kutandika okutonda kye tukkiriza. Kyemuva mulaba nti edda baagambanga nti okuwera obuddu kyangu, naye okulwanagana okumalamu obuddu mu bantu ababadde abaddu nga taata yali muddu, jjajja yali muddu, jjajja wa taata yali muddu, jjajja wa jjajja yali muddu, ng'abaana n'abazzukulu bakuze bakimanyi baddu, ne bw'owera obuddu kiyinza okukutwalira emyaka ng'olwanagana n'embala y'obuddu eba eyingidde mu bo. N'okutuusa kati abaddugavu bangi ku lukalu lwa Amerika abakyatawaana naye ng'ekibatawaanya kyekyo bajjajjaabwe kye baayitamu. Abamu ku bo tebabirabanga nako baawulira biwulire mu mirembe mu myaka egiyise 10 oba mu myaka egiyise 7 oba 5 oba 4 naye kati obuddu bubatawaanya. Kikulu nnyo 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 okulwanagana n'embeera eri munda muffe. Wansi w'entobo y'omwoyo gwo ku kye tulaba waliyo omuntu gwe tutannazuula, omuntu ow'amaanyi, omuntu omusukkulumu era asobola okukola ebintu ebisukkulumu. Waliyo omuntu ow'obuyinza, waliyo omuntu ow'enkizo, waliwo omuntu asobola okukyusa ekitundu ekyo. Ate wansi mu ggwe wayinza okubaayo omuntu asobola n'okukyusa ensi eno, okugikyusa okusinga bwefaanana kaakano. Njagala weefumiitirizeemu w'oli awo. Lwaki olowooza nga bw'olowooza? Lwaki okkiriza ekyo ky'okkiriza? Ani yakugamba nti ekyo ky'okkiriza kyekyo? Ani yakuleetera okukkiriza nti ekyo nga bw'okikkiriza bwe kityo bwe kiri era ge mazima gaakyo? Ekyo kizze kikolebwa era nga kitondebwa ebirowoozo eby'abantu ab'enjawulo bokkiriza okuyingiza mu bulamu bwo, nga boogera eri obulamu bwo ne batandika okutonda ebyo by'okkiriza kaakano. Bwe babitonze olwaleero kwe kuvaamu gwe afaanana bw'atyo. Era ekikuleetera okukkiriza nga bw'okkiriza kubanga ebyo ebizze bibumba obulamu bwo okuva lwakula okutuuka awo. Naye kankubuulire, oyinza okuba nga kyokkiriza si ge mazima, naye olw'okuba ekyo kyokkiriza nga kitondeddwa ebyo by'ozze omanyi, by'ozze bakutendeka, by'ozze bakubuulira, tewaliiwo kyokkiriza nga tekyakuteekebwamu nsi. Ekintu kyokka ekitatuteekebwamu nsi tumanya nti waggulu, omwoyo gwonna oguli mu mubiri gukimanyi nti waggulu w'emyoyo n'obuyinza bwonna waliyo nannyini gyo Katonda. Ekyo tebateekwa kukikuteekamu, ekyo tukimanyi. N'ebintu byonna byonna ebisigadde ebikuleetera okukulaga nti oli wanjawulo ku balala byebyo bizze bikubumbibwamu era ebikuteekeddwamu. Ekitegeeza omuntu okutaggulukuka okuva mu mbeera mw'oli. Ekkomera erisinga obukulu, waliwo bannaffe abali ekitalya abatuwuliriza buli Lwamukaaga ku makya, si bwe kiri? Tubatumiddeko. Naye ekkomero ezisinga obubi si lyeryo ly'olimu kati ery'emitayimba okuli n'abasirikale. Ekkomera erisinga obubi ly'ekkomera ly'obwongo bwo, kubanga ne bwe bakuteeka mu kkomera ng'obwongo bwo tebuli mu kkomera, laazima tobeera mu kkomera. Ne bwe basiba omubiri gwo ng'omwoyo gwo guwakanye era ne gugaana, obeerayo naye ng'omwoyo guli bweru, era toggwamu ssuubi, osigala okyakkiriza nti olunaku lujja kukya obe wanjawulo ate era oveeyo.
basiba Nelson Mandela emyaka 27 emyaka gyonna 27 teyabeerako mu kkomera wabula mu mubiri gwe yabeeranga mu kkomera n'akola n'emirimu kubanga bw'osoma ekitabo kye olugendo oluwanvu okutuuka ku ddembe akulaga nti ebbanga lyonna lye yali mu kkomera teyabeerako mu kkomera basiba omubiri gwe omwoyo gwe gwasigala gutaayaye bweru ekitegeeza ekintu ekisobola okukukwata n'ekikufudde ekyo ky'oli y'endowooza gy'olina kati eyatonda ekyo kyokkiririzaamu kaakano bwabaawo enkyukakyuka ntono mu ngeri gy'okkirizaamu ne gy'olabamu ekyo kye baakugamba nti olwaleero ky'otonze mu bwongo okedde n'okulinnya emmotoka otambule naye nga baakugamba nti osibiddwa emiguwa egisinga obukulu tegibeera mu mibiri gyaffe ebweru emiguwa egisinga obukulu gibeera mu bwongo bwaffe oli akwata akaguwa n'akayingiza mu mutwe gwo n'akasiba mu bwongo n'abaako wanyweza nga ne bw'otambula n'okyusa engoye n'okyusa ekifo n'okyusa emirimu n'abantu n'emikwano gwe kennyini oli omusibe ogendera mu mubiri ogwo era ebikolwa byo biddamu ne bifaananira ddala oli gw'oviiridde kale waliwo amaanyi g'okukkiriza naye amaanyi g'okukkiriza ago gatondebwa ebyo bye tuzze tuyitamu ebibumba okutegeera kwaffe okumanya kwaffe n'amagezi gaffe era ekireetera omuntu okwekkiririzaamu ekisinga obukulu kwe kusinga okutegeera ekyo kyali ekimufuula ow'enjawulo mu balala okukkiriza n'engeri gye weerabamu kisobola okufuula empologoma kisolo ki ky'omanyi ekisinga okuba ekiti embuzi kisobola okufuula empologoma okukkiriza kusobola okukyusa empologoma nga mu mubiri mpologoma naye nga munda mbuzi ewedde emirimu olw'ensonga nga tekyasobola nakukwata kisolo kyonna kukirya lwaki kubanga bagikkirizisizza nti munda mbuzi ye musajja oli eyalonda eggi n'alireeta n'alikuliza mu g'enkoko enkoko n'egamaamira ne gakula ne muvaamu akakoko kakamunya enkoko n'ekakuza n'ekayigiriza okutakula kakamunya enkoko nga kakula n'obukoko era katambula n'obukoko nga nako katakula ku nsi ng'obukoko era kyatuuka ekiseera ne kalengera zikamunye mu bbanga ne kabuuza enkoko maama nti naye abo lwaki bali eyo enkoko n'ekategeeza maama waako nti abo baatondebwa kubeera mu bwengula nti ate ffe twatonderwa kuba wansi kakamunya kukaatakula ensi ng'enkoko era ne kafa ng'enkoko enkula omuntu gyakuzeemu n'ekyo kyakkiriza kibumbira ddala obulamu bwe ne bw'aba alina obusobozi obufaanana butyo obutudde mu ye n'akkiriza nti awo tasobola kusukkawo newenjogerera kati waliwo ababulira abagamba ekyo tekisoboka kubanga ye baamukkirizisa nti awo waali takyasobola kusukkawo takyalina kipya kyasobola kukola eyo yenzikiriza gye yabumba mu ye byonna ne bwe tubisomesa byonna ne bwe tubyogerako byonna ne bwe biba bifaanana bitya awatali kukyusa ndowoozayo tosobola kuva mu buddu oyinza okuba olwaliro nga toli mu kkomera naye ng'oli musibe nnyo n'okusinga abali mu kkomera oyinza okuba olwaliro nga toli mulwadde naye ng'oli mulwadde nnyo n'okusinga abali ku bitanda olw'okukkiriza kwo n'ebyo by'otegeera omuntu okukyuka yeetaaga ekintu kitono nnyo kukyusa bw'alowooza njagala okubeebaza okuwuliza programs zino manya ky'oli manya omulimu gwo omuntu bw'amanya kyali munda mu ye atandika okufuna ettaala emulisa ebigere bye n'okutegeera bw'ateekwa okutambula ennaku z'omwezi 26 ezuuba lino lyennyini lye tulimu oba omwezi guno gwennyini gwe tulimu John bimusumbuwa
ebbanga lyonna lyembyogeredde tannabikwata. Tugenda kujaguza olunaku lw'eddagala ly'ekinnansi, Traditional Medicine Day. Katonda bwe yatonda omuntu guli omwoyo yamanya nti gulina ebiguluma, naye ate yamanya nti newankubadde gulina ebiguluma byo biwona. Naye okusobola okuguleeta mu nsi yalina okugwambaza essuuti ey'omubiri. Yamanya nti omubiri gugenda kulwala endwadde ez'enjawulo. Olw'okuba yakimanya, bwe yali tannatonda mubiri ogwo yasooka kutonda bimera ne bibeerawo. Era olwamala okutonda omuntu oyo n'amwetoolooza ebimera eby'enjawulo. Buli muddo gw'olaba oguli ku nsi ddagala. Gwe obutamanya kukozesa ssimu eyo tekigijjaako busobozi bwayo kukola. Gwe obutamanya kuvuga pikipiki oba mmotoka eyo tekitegeeza nti tetambula. Buli muddo, buli kimera ekitwetoolodde ku nsi ddagala. Naye okumanya kwaffe n'okutegeera kwaffe kukoma we tukkiriza n'ebyo bye tumanyi. Kyovula abazungu bye bavumbula ne batwala ne bakola ne batuleetera eddagala. Emabegako awo tubadde mu kiseera kya COVID, abantu we bayigidde nti buli omu asobola okwejjanjaba. Waliwo omuti wa bugia ow'ekitiibwa Mulwana batera nnyo okugwogerako, bagwogerako nnyo basefa organic. Wabugia yenkuza nnume abaddewo ebbanga lyonna nga ne COVID tannabaawo, naye ng'ate eddagala erivaako liwonya ki? Liyamba okujjanjaba COVID. Kakati omuntu waffe wano bw'omugamba omuti ogwo alabanga sitaani, naye ate bw'omuwa empeke agimira n'essanyu. Ku lunaku luno olwa Traditional Medicine Day kukyusa ndowooza. Omuddugavu atandika okukkiririza mu kyali. Kyemuva mulaba nti Abayindi bawangaala, Abachina bawangaala, Abajapani bawangaala. Bw'otunuulira abantu abo bonna ensi eziwangaala zikozesa nnyo obutonde okusinga ebintu ebikolerere. Tujja kubategeeza butya bwe musobola okugoberera ne tujja kubeera ku Africana n'abantu ab'enjawulo abatonotono olwa Ebola, okwejjukanya olunaku olwo n'okukkaatiriza amakulu g'eddagala eryo. Njagala okubeebaza mwenna ababeera ku puroguramu eno. Obudde buyinza okuba nga bugendedde ddala nga sisobola kulanga mirimu gyammwe naye muganda wange Ensimbi yansabye mbasabe ajja n'akwata entambi zino n'azibatera ku YouTube. Mumuwagire mumuwe emirimu. John Nsimbi akwata emikolo ali ku nnamba eno 0704 22 46 54 noti 7 noti 4 22 46 54.